enga tonnanyiga kujja nalukoola mu parliament United Nations Charter yo wazeeyo n'ogisomako n'ogitegeera oba wazeeyo kunononya video eyogera ku United Nations Charter kubanga ndaba wetuli then nga tetunneeyongerayo mu United Nations Charter nafunya abantu abansuubize suuti waliwo ne yangambye ekiwoowo n'abansuubize engatto kati tugenda okukola muteekeeko afu kwene namba olw'ensonga mugenda kubeera excited mugenda kunneekweka naye munaaba mumpaddeko hafu ngenda kwegulira essuuti nja kwegattirako ngule essuuti mwembamanyi nabagambye tugenda mu New Uganda wetulaga ekintu kino Museveni kyali mu kukola kiri kitya just listen United Nations okuyingira mu kalulu k'ensi yonna okayingiramu zibeera conditions bbiri ezigireeta ekintu ekisooka ensi yennyini ebeera egiwadde invite that possibility is there etya ng'ennaku z'omwezi lumu December Nobert Mao yagenda e Geneva nembagamba reforms zino tagenda kuzireeta kubanga Museveni ono yali agatulondere president mu parliament nempuuga nga kye baagala Nobert Mao n'agenda e Geneva wava Geneva ebintu ebyo yabibuzaawo byabulawo nga mazzi naye ng'olwedde empuuga yali asabye ne liivu kati liivu ate gye yasabye ate kati ereeta ndanga kiri kye yali asabidde liivu takikoze eki takireese lwaki akalulu kano ke baali baagala okukyanga mutulondere parliament kana akalulu ka United Nations kitegeeza era nabagamba kana akalulu takalinaako sse era tajja kireeta nga bamutidde president agenda kulondebwa mu parliament ne mbagamba takisobola kuba akalulu ako ka UN kitegeeza ki Nobert Mao yagenda mu Geneva alina okuba nga United Nations invite ekyo kimu number 2 amateeka gano ge baleese amateeka gano erimu lyabadde lireeta nimudi mu Uganda nga Museveni yalina bargaining chip eddala li invitinga UN era UN mwe yajjidde mweri etteeka ukitegera ekintu ekyo kugambye first step ebe gundi county esooka ensi esobola oku invitinga amateeka gano galeeteddwa Museveni amateeka gano gennyini gamaakinga bulungi nnyo kooti ensalawo ya kooti ku Nalukoola lwaki Museveni alina okuwa bannansi ensonga yonna United Nations okuyingira muki okuyingira mu kalulu ka Uganda naye nakugambye United Nations eno wejja mu kalulu basooka ne babakwata ne mufuna dialogue mwenna ba stakeholders then number 3 assumption number 3 ekulaga nti bano baliwo ku invite nebyo nabyo bali mukola bali mukola United Nations nsonga kujja mu kalulu kano number 3 baguddewo ebibiina byonna mpuga yaguddewo ekibiina mu lunaku olu ekibiina bakiyita DF kakati ali mu kulimbalimba mbu certificate bagitwadde twali twateekayo dda era kati twasaba dda tubadde mu Labrador style kati batuwadde certificate tufuuse political party lwaki baggulawo political party eno kino kyotamanyi United Nations senge itaba stakeholder buli political party ebeerawo by then ebeera kigikwatako kitegeeza ki nga mumaze okugwa mu lukwe lwa DP UPC NRM ne FDC bagenda bisanyawo ebibiina ebyo bigenda kufuuka dormant nga mu constitution mu ebiri nga NURDP we yali naye nga biri dormant mu politics kubanga mugenda kuba mubitegedde kati bino ebibiina ebibiri bigenda kubeera nga be leading opposition parties mu government ya National Unity Platform nga yetutte power bali mu creating la National Unity Platform alternating opposition kubanga under UN banene abasatu abakwatibwako ku nsonga za Uganda batambulira mu kintu kye bayita multipartyism National Unity Platform tesobola kujja ne forming government ngeteyina ko bagivuganya obanga tuli mu multiparty status nga sije tulimu okitegere ekintu ekyo government yo nayo n'okufomingibwa oba tesobola kubeera mu single party state no kakati bino biri bya forminga bakimanyi nti no biri tebina force je bisobola kuteeka ku National Unity Platform okusigaza bargaining chip oba mu sevenism okusigala mu system kati yensonga lwaki baguddewo bino ebibiri naye nga byonna bya NRM bana abantu babadde mu fake system nga bayambako mu 7 okutufuga n'okusibala na bazungu ekiwanyi eyo teeke namba emu ye baguzaawo ebibiina UN egenda kuleeta dialogue iPod bali bagala nimudi balete dialogue okitegera ekintu ekyo UN kyekyagireese county ey'okubiri senga ensi balemererwa okuteeseganya ne government okitegera nga ne judicial system tekola ng'ekolawo ku lwa dictatorship
UN Assembly esalawo negamba nti katugende mwaka akalulu tukagendemu UN twaji invitinga nga abiri mu 221 twagenda ku United Nations Human Rights Commission ekololo twagendayo ne bakuba bannamawulire emiggo then ne Robert Mao ne yagenze Geneva okitegere kintu ekyo fefe nyinyi aba opposition fa basoko ku invitinga United Nations kubikolobera byakolebwa mu kaluka 2021 twaji invitinga kati ne bano nabo batuse ku kiseera ne balaba nti bannansi bano batabuse wajja kubawo okuyiwa omusaayi of which Museveni cannot control the population kitegeza ne United Nations ebe ino okumukuba Museveni is calling for a dialogue then okugoba nalukolano ono mu court ayina okuwa bannansi ensonga lwaki UN erina okuyingira mu kalulukano lwaki dialogue erina okubeerawo ngoze mu UN charter woddayo n'ogisoma bulungi D genda onyige mu simu yo oba laptop yo onyige D United Nations weyingira mu kaluluka eggwanga bagenda bikulaga ezo counts billions nzikuwadde then nenkuwa ne assumptions eziriwo waawo mu ggwanga nga weziri zireetera United Nations okuyingira mu kalulu ako kubanga nkugambye aka nani government organization gye bayita NIMD bagiganye teeka eyo baliremeseza NUP yabagambye sijja kujjayo mbiganye tetujja kuteesa tulina kuteesa ku meeting gye tulina okukola naawe otubulye deal ovaako ate ina kubeera meaningful dialogue of which Museveni tasobola kugenda na NUP eyo mu dialogue nga tewaliwo muntu w'amaanyi nga UN nga taliiwo kubanga akimanyi ku byatukoze tujja mwefuulira naye kakati Amnesty no wabajaga we tumukuba akalulu senga tumutabukira UN ejja ate security council ate nedda ku side ya Museveni nega amakiriziganya ku terms zino lwaki muzeefuulidde otegere ekintu ekyo akalulu ako bonna balina okukabeeramu then number 2 olutalo olwabaluseewo wakati wa policy makers European Union ne government ekintu ekyo kyatiisiza Museveni that fight kyatiisiza Museveni however nkyalukolako research olutalo olwo lwa ddala kubanga wenazeeyo n'ensoma Vienna Convention eno atikeyo gye bakootinze endaga birala bye sitagenda kwogera wano Kagame we yatabuka ne Belgium Vienna Convention eno esanyawo diplomatic ties not military cooperation and once diplomatic ties are cut mwino okufulumya ekitebe kyammwe no ambassador either ne bamukyusa oba ne mufulumya ekitebe kyammwe Kagame we kakikola ne kafulumya Belgium negende Congo ne kaleetera ebizibu kati bano balina okubanga bayiga okitegere ekintu ekyo balina okubanga bayiga kati European Union eno yataddewo embeera okusika United Nations okulaga nti akalulu kano ono ali ku crimes against humanity era tumaliriza Muhoozi yeetonda okirabye Muhoozi ali mu kwetondera UN naye mbw ayitidde musale ali mu kwetondera ba European Union already population yamaze dde okuconsuminga nti Muhoozi ali mu kuyomba n'abazungu then namala n'akola apology Aishama the Minister for Foreign Affairs nkyakinoonyerezaako nzija njaddubawa kati soke tulabe Vienna Convention eno lwaki bano batuuse ku diplomacy ate bagambye military yet Germany teri mu Uganda okulwa Museveni oba n'amajeegi eriwo okulwa bannayuganda enkwatagana eriwo wakati wa Germany na Uganda ne bannayuganda the third factor okitegera ekintu ekyo then ne conditions United Nations zeyajiddeko zonna zijiwa butereevu lwaki erina kubeera mu kalulu ako bakiyita human rights violation erina okakasa nti akalulu ke mugendako kali free and fair tewali kuyiwa musaayi United Nations ensonga ziyawadde ziri valid kati nga balina okwongerezaako actions ng'okugoba nalukoola mu parliament okujja tulabye ewawe okufominga ebibiina ebipya tulabyewo olutalo lwa European Union lwonna lukutwala kuki ku dialogue munabagamba Uganda ekyukanga Kenya nkiddemu nabagamba Uganda ekyukanga Kenya oba Zambia kuba the forces behind the changes in those countries are the same forces eziri mu change ya Uganda. Felix Tshisekedi tanka yazipakinga nagenda n'abaleetera Abamerika. Wamala okubaleetera Abamerika Kagame yafulumya amajege Abahutu n'Abatwa. Kidandala kulika komera ly'Abakoreya
wafulumya otya ekkomera ly'abakoleya nga n'ebbanga lye baakusalira teriweddeeko mpa ku connections kidandala wanetteeka nga lizitowa okusinga ejjinja n'ofuluma ekkomera ng'ebbanga lyo lye baakusalira teriweddeeko buno obusajja nga busiba bukusiba nga kwotadde okulisa embizi yakaleekereeke kuba bano embizi yaganja eringa nkoko yakubuko mu luwombo bagikulisiza mu buli musono enkalirire ensiike enjoke embabule enfumbe ey'omusupu nga teri visible bano simanyi bamira skin care medication embizi eryomwo yeetala bwetazeeti simanyi biki wano okubeera sefu ku mbizi okujjako nga gwo byefumbidde kyokule kyakina biki ojambala enkofiira nga bagamba naye erikopo skin ogamba nange embizi ya nini embizi lwawo abasiraamu bwatugaana jirya so simanyi ekyokujambala kiri kitya naye ng'embizi kati simanyi kidandala yagenza okufuluma ekkomera nga yakali ebiraalo bimeka ku bbanga lyamazeeyo naye nga kidandala njagala ku connections butya bwe wafusimatusa omusango gwa human trafficking nga nebbanga tolimazeeko not the city there is a fool here who wanted to set me up siru yankubira essimu that fool taught me a lesson yakubira essimu nga muganda wange aputopu nafunye ka visa kange akekoleya naye sagala kudda njagala kusigalayo ndaalire soko mpe kuteeke munange nga ntandika bya nice guy rolo mubuulira naye okola boti kati oboveeyo okola boti kumbe the fool was recording me ekyo kyokka ekyokubuulira omuntu butya bw'asaba asayiramu it is against the law ne lawyer wana asobola okuluzinga license okutiipinga butya bw'olina okikola mba ndi wano immigration si eyiyo kunsamoninga kulo olutuuka wali eri nti sebo otrafficking abantu bayingiza korea re bagaba naye ate nzenge bagenda okupuleyinga eddoboozi nga ddoboozi lyange nalyegaanirawo naye ebyenda byonna nga byanzise dda nepulya njagala genda mu kyo nawulira nga ebigere byonna ne bituuyana eyo state of fear gye nali mnenga bagenda okusiba emmome ya labbi lwoyo okugenda okunzijaawo ng'alidde zaalidde trying to play a nice guy role that full taught me a lesson information kati tutunda ntunde era omuntu okujja simanyi antagaliramu so kumpe connections simanyi mpa mbulira ku technique simanyi korea because bitya korea ya nini teka wali etano jange ja consultation if ne bwe jikeera nga jiwunye nti at least it wasn't free as it was before tell kyali byabwerere kati that fool gave me a lesson that I will never forget in my life. Ngendo okuveeyo nenzire ewaka embiro ne ziryoka zimpitamu nesoka ndeba kenna kwezi ng'ekitengo tekinanzigwa nenganze bansibe nkomera ly'abakoleya kakati kidandala njagala connections bamuna ekireza kubanya nti okisimatuse obanga aliyo kisemu jinzo okuddamu ne jiwunya kati ndimanya nsimatuka nti tuweko connections ate wano abana tugenda tulabe ku munywanyi kidandala nti oli ali Kampala ali mukwerira toke nti ti alika yeddira yodda ali yeyagala sebo waddayo toyogera osirise waddayo mu kimugunyu kidandala oli musajja nnyo naye wafulumya otya ekkomera nga baakusalira ebbanga